Olwaleero lwe lunaku ensi yonna kuyeegattira okujjukira abasomesa b'ensi eno abakoze omulimu ogw'ettendo okugunjula ensi yonna oluyitibwa World Teachers Day. Wabula olunaku luno we lutuukidde wano mu Uganda nga kiseera kizibu nnyo abasomesa b'eggwanga abamu ab'omukago ogwa UNATU batadde wansi ebikola olw'omusaala ogutamatiza. Abasomesa mu nsi yonna banjawulo nnyo baweebwa ekitiibwa kubanga bayamba kinene nnyo okufuula omuntu kyali beeboola abantu era ne babateekateeka okubeera ab'omugaso mu nsi eno. Abasomesa ba Uganda naddala abasomesa amasomo ga arts banyiivu bavumirira gavumenti olw'okubaawulamu yateekawo abaana n'ebyana olw'okusalawo okwongeza abasomesa sayansi ate n'ereka aba arts. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa ekya UNATU Philbert Baguma ategeezezza nti si baakwetaba mu bikujjuko byonna omwaka guno olwaleero bagenda kungubaga olw'embeera embi gavumenti gye bataddemu. Tetujja okugaana kugenda mu miitingi yonna naye kye twagala olw'enkanya ebyokwawulaawula mu bakozi ebigenda kutuyamba. Gavumenti olunaku lw'abasomesa lwanca mu nsi yonna naye ffe ng'abasomesa ba Uganda tuli waka n'olwekyo toyinza okubeera waka ate n'ogenda mu celebrations. N'olwekyo ffe ng'abasomesa tuli waka tetugenda kujaguza kyanaku nnyo naye nakyo kiraga abo abalina amatu nga basobola okuwuliriza balaga nti abasomesa si basanyu. Wano mu bwakabaka bwa Buganda abasomesa mu masomero g'obwakabaka olwaleero basazeewo okusinkana ku ssettendekero wa Muteesa the First University bongera okuba ttooki mu ngeri y'okutereeza ebyenjigiriza. Minisita w'ebyenjigiriza mu bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Kootida Nakate Kikomeko agambye nti gavumenti esaanye ekole ku nsonga z'abasomesa okwewala omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero oboolyawo n'okkosa ebyenjigiriza. Wakati wa gavumenti n'amasomero aga gavumenti n'abasomesa abagasomesaamu nsaba gavumenti eyanguwe mangu okuttaanya ensonga eyo. Tugulumba n'ensonga era mbadde ntera nnyo okugyogera ey'abaana okuwanduka mu masomero. Kaakati bw'olaba embeera eno ng'ezzeewo omanye abazungu balina olugero nti enjovu we zirwanira ebbiri omuddo gwe gukutuka. Kaakati tubadde tuli ku bitundu 45 eby'abaana mu primary okuwanduka. Bo abasomesa mu kibiina ekibagatta nga be basomesa amasomo ga sayansi ekya Uganda Professional Science Teachers Union bagambye nti embeera gye batambuliramu tebadde embi okutwaliramu newankubadde baliwo ebibasoomooza omuli n'ekyobutaba na bikozesebwa bimala. Katende Ramadhan omwogezi w'ekibiina ekitaba abasomesa ba sayansi agambye nti gavumenti newankubadde yabawa kalitulamu empya naye wakyaliwo bingi byetennakolako. Kyo newankubadde nga tukyalina ebisoomooza lab gundi equipments mu lab ebintu byekozesebwa mu lab bikyali bizibu. Tufunyeeko resistance mu bannaffe emisaala gino nga bw'omanye gibadde gijja ekitono egijja ekikeerezi mulimu bannaffe ma districts emyezi egiskipingibwa naye nga tutambula. Katende mu ngeri yemu agambye nti akeediimo k'abannaabo aba UNATU tekabakosezza nnyo mirimu gyabwe wabula aba arts mu masomero ga sekendule agaaliwo gye buvuddeko kazizza nnyo emirimu gyabwe emabega. Strike y'aba arts naye neya UNATU tetugifiirinze sijja kulimba naye y'aba arts era eyo yatwafekitinga nti load yatujjako nnyo ate nga buli omu akugamba naffe twakikola mu budde bwammwe twabasomesanga mu budde awo namusomese ne tusomesa. Dr. James Cheyune omukugu mu byenjigiriza agambye nti gavumenti erina okuddamu okwetegereza engeri gy'ekuttemu ebyenjigiriza n'okola ku nsonga z'abasomesa ze beemulugunyako baleme okwekyawa. Gavumenti bw'eba tekikoze mu bugenderere kutta byanjigiriza tugambe ekikoze mu butamanya naye gavumenti erina abakugu ab'enjawulo mu buli bitongole byonna eyinza okuba nga ekikoze mu butamanya kale tukementererwa ne tulowooza nti ndowooza kya bugenderere toyinza kutabangula n'okola
abasomesa abamu n'obaawulamu bano n'obawa ssente nnyingi bano n'obawa ssente entono naye nga bonna bakola omulimu gwe gumu si buli muntu nti asobola kubeera wa saayansi. Dr. Chene mu ngeri emu abudde ne gavumenti enoonye ensimbi ezinaatereza ebyensoma bya Uganda ku mitendera gyonna si koma ku mutendera gwa O-level ate abaana bwe batuuka ku A-level ne bazibwayo mu kalikulamu enkadde. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okukolagana n'amasomero agagatta omutindo ku bayizi ng'omukaweefu w'okulwanyisa obwavu mu bavubuka n'okubazimbamu obukugu obw'enjawulo. Mwabadde yeetabye ku matikira g'abayizi abakuguuse mu by'emikono ku ssomero lya Bulemezi Secondary School Vumba omubadde n'okutongoza ekibiina kya Nkobazambogo, minisita w'olukiiko ensonga z'enki Minisita wa Cabinet ensonga z'olukiiko era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba agambye nti okuwa abaana omukisa okuguka nga bakyali bato kabonero akalaga olugendo Buganda lwekutte mu by'enkulaakulana. Wabula byammwe era njagala okwebaza ennyo abazadde abawa abaana bano omukisa okusokera ddala baleeta wano mu ssomero lino ne mubawa omukisa okugezesebwa mu ebyo ne bafuna ebbaluwa eyo eya Directorate of Industrial Training. Kikulu nnyo abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala era mbakubiriza bazadde bannammwe mubabulire ku mikisa egiri wano nabo abaana babaleete. Oweekitiibwa Kiyimba akubiriza abavubuka okubeera n'omutima gwa Buganda mu buli kye bakola omuli okuuma obutonde bw'ensi n'okwenyigira mu by'obufuzi mu nkola ey'omwoyo gw'eggwanga. Ninga Ssaabasajja Kabaka yasiima olunaku olwo olwa bulungi bwa nsi ne gavumenti ez'ebitundu okutuzaamu omutima ogwa bulungi bwa nsi okufa ku ggwanga lyaffe okufa ku nsi yaffe nti n'ebyokulonda kati birimu omutima ogwa bulungi bwa nsi. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka mukulembererako essaza Bulemezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo yeebazizza abaddukanya essomero lya Bulemezi Secondary ne Bulemezi Skills and Talent Development Center Vumba olw'okuwa abavubuka omukisa okufuna obukugu mu by'emikono n'obwongo. Buganda okudda ku ntikko nze ndabye nga byebino ebikolebwa wano mu Bulemezi Secondary School wano kubanga okuzza Buganda ku ntikko gye emirimu gyaffe egya ssekinnomu buli omu gwakola ogulina kye gugatta ku nnyaffe ono Buganda ekyo ky'okola ekikyusa ekitundu kyo endowooza y'abantu enkulaakulana yaabwe naye n'okwongera ku byenfuna byabwe olw'ozimba Buganda ng'ogizza ku ntikko. Kangaawo era asinzidde Bulemezi eyo n'akubiriza ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu obutasumagirira mu Parliament naye bayisayo amateeka agazimba eggwanga lino. Kama wange minisita waliwo ebigambo bibiri naye birina amakulu ga njawulo. Waliwo okulonda n'okulonderera. Bassebo ne bajja babalya nnaka. Buganda eno y'ensi yaffe. Abantu bangi bo bafunye omukisa ogusenga okuva mu bitundu ebirala bingi nnyo ne bajja wano. Naye ffe tulina mukisa munene nnyo ndowooza tugenda kusenga mu bitundu birala kuba emikisa gy'eggwanga lino gisinga giri wano. Omubaka akiikirira bamunaanika Robert Ssekitoleko yeebazizza abaddukanya essomero eryo olw'okwagala ennyo obwakabaka ne bayamba abayizi okwegazaanyiza mu Nkobazambogo. Ssemaloolu Samuel Gita omutandisi w'ebbanguliro lya Bulemezi Skills and Talent Development Center ne Bulemezi Secondary School yenyamidde nnyo olw'abazadde abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okuwagira abaana okwettanira amasomo gano ne babafiiriza. Njozayoza nnyo abazadde abo bonna abasobodde okusobozesa abaana baabwe okubasasulira ssente n'okutuula ebibuuzo bino ate bye bafuniddemu amabaluwa naye ate nnakuwadde olw'abazadde abo bambi abatasobola kufunira baana abo ensimbi okubeera nga batuula ebibuuzo. Abayizi abakunuukiriza mu 200 be baweereddwa bbaluwa okuva mu kitongole ky'ebyemikono nga bakuguse mu kubajja okusiba enviiri okwokya ebyuma okuzannya katembe okukozesa ebyuma bikalimagezi okuyiga okuvuga mu mmotoka n'ebirala. Omuyizi Nsubuga Samuel yalondeddwa okubeera ssente wa Nkobazambogo ku ssomero eryo ng'amyukibwa Nanyonjo Sharifa.